Masaka kampe example ye Masaka tuinayo ba candidate abalungi basatu mukungwe wa tuinayo Javira abalamu nasijja bogerako tuinayo Javira tuina Samu Muyizi lawyer waffe tuina ne Alice Nanungi wali taliwo kati mmwe mutwanguyize omwagenda alumbe ekyabakyala mwe babiri mwesotingeko omwo tugende muki mu maaso ne mwagala kalubiriza president ne SG tulumba omubulabe na lo na mutima naki na bidi kakati namwe abakunza abakunga mulina obuzibu mbabulira obuzibu bamwe abakunga betusalawo okusalawo ng'okwo nga mutandika okugamba fona abadde waffe wakiri owenaremu akitwala ng'ono takikoze eki takitutte nammwe mwetereze bano bakandidate ba National Unity Platform mupulidde sijja kwogera birungi biki nze ddiini gye nzikiramu ey'obusiraamu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi waki bamugamba nti yali musanyusa naye nga mutiisa mukitegeera yali musanyusa nga muki nga mutiisa a good leader is able to speak to you truly unflinchingly ababuulira amazima ne bwe gaba gakokola ki gakaawa nga teyeesise here I am nze deputy president wammwe wano nzija buli region tujja mu buli kitundu twagala candidate ki omu ku buli kiki kifo tembubitudde mu baabe Arusha ebyaruswa ne mwabirabe Kawempe that business we don't have time tulina obudde obumala okwatakinga muki mu 7 nga Katonda ye mubeezi nga n'amaanyi ge tulina galimu n'abato aba foot soldiers nga n'ebyafaayo byaffe by'abajjajjaffe by'abantu bamalirivu nga ne gye tugenda tulimanyiyo. Can I end with this? Knowing this nation is not enough. Even in knowing your way to the destination is not what? Enough. Having purpose is not enough. Having discipline to accompany purpose is so critical for change. Mumbulite. Kwenda bamulaba fenate tugenda genda mugulu. Abakristaayo bakkiriza nti Yesu is the way. Ochegete basaba buli Sunday benenya buli kiro bayina amateeka 10 ebyo botabikiririzaamu okwagala eggulu oba mu bibyo. Fe abasiraamu tuyina essuula tugiyita Al-Fatiha. Teri swala gye tusaba nga tetusomyemu ki Al-Fatiha. Al-Fatiha eyo erimu ebigambo bikulu betumala okwegayira Katonda n'ekisa kye tumusaba Katonda atulage the straight path oluguudo oluki olutuufu ne tumusaba atunywereze ku luguudo oluki olutuufu buli kaseera. Therefore, those of you who are indisciplined, you are an enemy of our cause. Discipline is as important as knowing where you are going. Bw'ogamba nti ogenda Masaka nenga n'otegeera oluguudo nenga gwe okoona emmotoka endala otuuka oyinza n'okuending up ng'oli muki muggwanika n'ebigambo ebyo nga Mukama Katonda yatuwerekedde nga tukkiriza nti kyetuliko kyekituufu nga tugenda mu maaso kambayitire President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tondera bajjajjaffe bakikola nga bateekawo Uganda okulwanyisa Amini baleeta Lule Obote baleeta Binaayisa okulwanyisa Obote ogwokubiri ono Kawenkene Museveni okujja nga Jacob Kawenkene Obote olutalo lwali Luweero abakumu abava e Luweero the slums of Bwayise of Wandegeya Kaleerwe n'endala tezaaliwo zajja because of people who moved from Luweero what triangle ne bajja bafuna obuki obubudamu for them to sleep mu mayumba ag'ebbeeyi wa Ekololo. We will pay the price again. We are going to do the heavy lifting for Uganda again. Ate tetugenda kwetondera muntu yenna ng'ekyo kitukola. Tetukikola because Kyagulanyi ava mu buki mu Buganda. We try to do it with Dr. Kiza Besigye. Lwaki temwatuyita basosoze?
okitegedde be baawagira Museveni bajjajjaffe basenta batata bono baawagira Museveni lwaki tebaabayita basosoze? If one of us comes up and is a national leader, why should we, some people here, find a reason to shy away? Nolwekyo, we are in a total liberation. Njagala kubakunga wano obulwadde bwe tulina bwe buno. One, buli nze nali mu DP ne tutandika okuwangula Kampala ne Wakiso. Obulwadde obutera okulwala mu cause abantu kwettanira nimiro ewedde kola ki kulima. N'entambula yaffe mugimanyi, so mwetereeze. Constituency nyingi nnyo gye tulina babaka nga bw'okyogeddeko. Ne wano wennyini simanyi oba tulinayo mubaka waffe owawana ali ku NUP ticket naye wano amanyiwo. So ezo constituency zonna ezirimu abatagala ziri empty nga deputy president waffe bwagambye. Musobola okukyalenjinga sinti eno oli empty nti Entebbe wali empty una yagendayo wali open. Abantu bebajja okusalawo ku nsonga eyo. Njagala obasaba abakulembeze be tulina wano mubeere outspoken tubalabe nga mwogera. Tetubagambye genda kasuka mayinja. Waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP baŋŋamba ngende Enjokye petrol station bwe nagaana ne balyoka bankyawa. Banange sibagambye kwokya petrol station, mbagambye kwogera. Ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken. Ndaba nnyo Honorable Namugoyo, ndaba nnyo Madamu Teacher Namboze, ndaba nnyo ababaka baffe bangi nnyo nga bali outspoken. Wanjisiru Alutamaguzi sijja mwogera bajja gamba mujubisa nnyo buli omu amulaba. So use that social media. Baganda bange njagala buli abamu kumwe mukyalina mentality enkadde. Naye abantu baavaawo dda ku zero traditional radio station ne TV station. Waliwo radios emaze emyaka 7 nga temumpulirako. Kyogamba abantu tebawulira biki byenjogera. So use social media. Temubeera ba slave ba traditional media kuba TVs ne radio esinga obungi zikontrolimingibwa na kyemalira. Yasalawo nti ono mmuleete ono temmuleeta, ono ayogere ono tayogera. So the best way to disempower something that disempowers you is to ignore it and move. Discover another path. Bajja kutuyita, bajja kubayita naye bate bannabayita mukozese social media kuba abantu bemwagala okwogera nabo bali ku TikTok. Ababaka baffe n'abakulembeze baffe bameka balina TikTok account one. Nga muli muzoogererako ki nga sibalaba mubeera mukulaba nudes. Use them. Use them. Make sure what is trending is national issues. Kinkola bubi nnyo okulaba mwe muli bakulembeze bwe bakulaba ng'oli mukulembeze Hamdani Ssemugoma ng'ovuddeyo ba constituency yo bajja ku followinga. So use that social media. Be seen. Kuba abantu bwe baba tebakulaba naffe tetujja kulaba. So use your social media. Kale nayo bagiggalewo. Ndaba nnyo abantu waliwo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Omukiga atransformize ekifaananyi kyaffe mu Western Uganda. Naawe beera bw'otyo, mbalaba bangi nnyo. Naawe beera bw'otyo. Speak out. Gy'obeera otambulidde. Ndaba nnyo oyo omusajja Mr. Moshi ngali ku social media ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Ndaba nnyo oyo Shamimu Nambasa ngali eyo myala gyabwe gye bwayise ngali mu kwogera ku nsonga ezo. Bring people to the problem. Let them understand. Mutuyamba abantu baleme gamba nti ebyo bigambo bya Kyagulanyi. Bibeere bigambo bibeere by'abantu baffe. Ekyo kigenda tukola bulungi bassebo ne bannyabo. So use your social media.